Mwami Kalanda. Wanje sebo. Tutandike sebo? Yes sebo. Kale bannange katwewombeke tutandike okusinza kw'olwaleero. Dongo. Mukama Katonda omulungi tukwebaza okuba nti otuleese wano otukuŋŋaanyizza ng'abooluganda ng'ab'emikwano ku lunaku luno olulungi olw'abataata. Tusabira bannaffe abatannaba kutwegattako Mukama obasobozese n'abo abatwegasseeko okakkanya emyoyo gyabwe gifune omwoyo omutukuvu gifune ebigambo ebirungi bye tugenda okuwulira olwaleero. Ebyo byonna tubikusabye nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katuddemu essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza eya kitaffe ali mu ggulu. obwakabaka bwe era otwemmere yaffe yaleero okubona kwaffe nanaffe twalimabatona otwala mutulokolesobi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amen. Mundaba bannange. Fana njo tetukiraba mwalimu ki? Kati awo tukulaba. Kakati nga kwaya bwe yeteekateeka okutuwa oluyimba olusooka, kansabe bataata bw'obanga olina omuvubuka yenna ng'alowooza nti toli mutaata mulungi, manya nti okola omulimu mulungi. Abavubuka bakkiriza nti ebyo, naye bw'obanga olina abavubuka abalowooza enkola yo si ntuufu, weekubeko ku kibegabega. Kati katweyongereyo okusinza nga tuyimba oluyimba lwaffe olusooka. Oluyimba olusooka luli kusinza. Where is
Katuwulire ekitundu kyaffe ekisooka. Okukoma enjiri nga bwe yawandiikibwa Luka Omutukuvu essula 15 okuva ku lunyolo 11 okutuuka ku lwasatu mu 2. N'abagamba nti waliwo omuntu eyalina batabani be 2. Omuto n'agamba kitaawe, mpa omugabo ebintu kale n'agabira ebyobulamu bwe. Awo oluvannyuma olunaku lw'ennaku nnyingi oyo omwana omuto asungayo ebibye byonna n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala n'asaasaanyiza ebintu bye mu mpisa eyo. Awo bwe yamala okubirya byonna enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo n'atandula okudaagana. N'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo eyamusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Ne yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga. Ne watabaawo omuntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa? Nange nfiira wano enjala. N'agolokka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange, nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo, nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokka n'ajja eri kitaawe. Naye yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera n'amusaasira. N'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo. Oyo omwana n'agamba kitaawe, kitange, nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti, mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna olumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye, muleete n'ennyana eya ssava mugitte tulye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana we omukulu bwe yali mu kyalo bwe yajja ng'anaatera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Ku baddu n'ayitako omu n'amubuuza ebyo bwe bibadde. N'amugamba nti muganda wo azze ne kitaawe amuttidde ennyana eya ssava kubanga amuzaawudde nga mulamu. Naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye n'addamu n'agamba kitaawe nti laba, emyaka gino mingi nga nkuweereza, sikusobyanga n'akatono. Kyondagidde nange ennaku zonna tompanga nakabuzi kusanyuka na mikwano gyange. Naye omwana oyo eyalya ebyobulamu bwo wamu n'abenzi wazze ng'omuttira ennyana eya ssava.
ye n'amugamba nti mwana wange gwe bulijjo ng'oli wamu nange era byonna ebyange ebibyo naye okujaguza n'okusanyuka kwa nsonga kubanga muganda wo oyo yali afudde azuukidde yali azaaye azaawuse ekitundu kyaffe komyawo. Mwami Lubega webale nnyo. Mu kaseera kano tugenda kwaniriza kitaffe mu Katonda Reverend Kasibante musajja wa Katonda mumanyidde emyaka egisukka 15 yatuweerezanga ewootalu naye tulina omukisa gwa njawulo okuba nti Mukama bw'atisse obubaka eri bataata olwaleero. Ssebo Reverend Kasibante tusanyuse nnyo okulaba era tulindiridde Mukama byakutisse byoleetedde bataata n'abakristaayo abalala. Mwami Musiibi neeyanziza nnyo. Mpulira bulungi? Tukuwulira ssebo. Tukulaba. Tusabe ebigambo by'omu kamwa kange bisimbibwe mu maaso go. Gwe olwazi lwaffe era omulundizi waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuddeyo ke waffe e Uganda. Ndowooza munakkiriza mwenna nti ebintu bikaaye. Nizoga nti bikaaye bitya. Waliwo ekibbattaka ekyo mukimanyi. Waliwo abaana okukunda ettaka ly'abakitaabwe ne bannyaabwe. Era owulira olumu nga omusajja oba omwami afudde ng'ate abaana bagoba nnyaabwe mu nnyumba ne ku kibanja. Ebyo tebikyatwewuunyisa nnyo. Era bo aba New Vision ne Monitor n'Observer ezo mpapula z'amawulire ebyo tebakyabiteeka ne mu mpapula zaabwe z'amawulire tubisoma mu bukedde oba kubiwulira ng'abantu babyogera naye mmwe mubimanyi bulungi. N'olwekyo bwe twogera ku mwana eyazaawa ne tunuulira n'embeera zaffe nga bwe tuli. Mami, toko ne public service. Wangi? Simanyi service zo? Mumpulira? Tebo genda maaso. Okay. Nti bwe twogera ku mwana eyazaawa ne tugeregeranya n'embeera bw'eri mu nsi yaffe erudda mu kitegeera. Naye katunuulira omwana ono eyazaawa. Olugero olw'omwana eyazaawa abakristaayo bangi ffenna abasoma Bayibuli oba ababeera mu kkanisa n'abakirisitu fenna tulumanyi nnyo era tulumanyi bulungi. Naye tutunuulira omwana ono. Omwana ono yali mubi. Tuleme kusooka musalira musango nti nno omwana yali mubi. Wandisanga ng'omwana oyo yali mulungi era nga yalina ebirowoozo ebirungi. Ennaku zino waliwo abavubuka abagamba nti nze njagala kitange ampa omugabo gwange nga nkyali muto nkyalina n'amaanyi nkole nfune ensimbi. Ssengange bukirwa twamusekereranga kuba yatugambanga nti baana bange ssente zisera. Nitumugamba nti ate zisera zitya nti ssente zeetaaga kufuna nga owezezza emyaka 4 n'omusobyo. Ne tumugamba senga naawe olimba bwe neefunira ssente zange nga nina emyaka 28 kikola kitya. Naye era ye yagaana otukkiriza n'agamba nti mwe mugende n'empaka zammwe mu maaso nze ndabye bingi bye butannalaba. Simanyi oba yali mutuufu oba yali mukyamu. Nekyenga nti omwana ayinza okuba yalina ebirowoozo ebirungi yali ayinza okuba nga yalina pulaani nti ssente zange bwe nzifuna bwe nti nsobolozi nkozesa ekigambo kino okuzi-investitinga n'enfunamu. Kyenvudde nga nti omwana tuleme kusooka kumusalira musango. Naye nga bwe mumanyi nti nno olumu essente ziwa amaanyi essente ziwaga
osanga bwe yazifuna bw'ati ne zimugwa mu nsawo n'awulira amaanyi mangi nnyo nti n'agenda n'azisaasaanya mu makubo amakyamu mwenge kugulira balala mwenge wuuyo mu bakyala sente ne ziggwawo bwecwi n'atandika kulunda mbizzi nti era yeegombanga emmere y'embizzi nga tanaba kuddayo wa kitaawe kwe kuga nti ngende neenenye. Kaakati oyo omwana tusoose tumulese tutunulire taata. Abamu kummwe muli bataata, abamu mukuze ne bataata, waliwo abatakuze na bataata nga taata yafa oba taata teyaliiwo, naye era ekifaananyi ekya taata bangi kummwe mukirina. Nze nalina kitange bambi yafa emyaka kati giweze nga 10. Yali musajja mukambwe ate yali musajja musirikale, naye sijjukira taata kunkubako, naye nga tutya okutuwaabira ewa taata. Maama naye yalinga ayomba, naye oga nti waakiri bampaabira ewa maama, naye maama tandoopa ewa taata, nga taata akutunuulira butunuulizi n'omutya. Ennaku zino bagamba nti obuyinza bw'abataata bugenze bukendeera, nti era kaakati bataata babayita mukubya byayi, abamu batiira ddala bataata. N'olwekyo bw'oyogera ekigambo taata tolowooza nti buli omu akifuna kyekimu. Naye omusajja ono bwe tumutunuulira alabika yali taata mulungi, ng'afaayo ku baana be era ng'abaagala. Yali musajja mukozi okuba n'ebintu bye, yalina amalundiro, yalina ennimiro, yali musajja mugagga. Kaakati olumu bajja ne bagamba nti bataata tebafaayo, naye bataata bangi bafaayo. Njagala mbawo ekyokulabirako. Ndowooza gye buvuddeko mwawulira omuwala ow'e Pakisitaani gwe bayita Malala Yousafzai. Oyo ng'Abatalibaani baamukuba n'amasasi nga tebaagala asome, kubanga abaana abawala tebasaana kusoma nga bo bwe bakkiriza. Naye kitaawe gwe bayita Ziyadun n'agamba nti nedda, omwana wange ayina kusoma. Kale temulaba nti oyo kitaawe yali mulungi? Waliwo bataata abasinga obungi balungi. Kaakati tuve ku taata tutunuulire amaka oba ge tuyita famire, omuntu gy'ava. Abantu bakugamba, era ndowooza nammwe abamu ku mmwe mwali mukyogeddeko, nti bw'oba oyagala okulaba omuntu bw'afaanana tunuulira amaka gy'ava. Era bw'olaba omwana oba omuntu nga yeeyisa bubi ogamba nti ndowooza amaka g'avaamu nago bwe gatyo. Era kyebaba batugamba notugamba nti awasa oba afumbirwa abuuza, weetegereze omuntu gw'ogenda okuwasa oba gw'ogenda okufumbirwa ava mu maka ki. Kwegamba nga kitegeeza nti abazadde tulina naffe engeri gye tuyinza okugunjulamu abaana. Omulimu gwaffe gwa kugunjula. Abantu kyebava bagamba nti bw'olaba omuntu bw'afaanana tunuulira gye yakulira, oba ani yamukuza, maka ki, ani yali mmenta we eyamufuula ekintu kino kyali. Naye ate olumu enjogero eyo tugiyisaawo. Olumu omuntu teyeeyisa ng'amaka mwe yakulira mwe gaali. Kwe kwava n'Abaganda okugera olugero nti embwa enjizzi ezaala enkolya. Omuntu asobola okukulira ku street kyokka n'avaamu omuntu mulamu ennyo, ate oli najja akulira mu maka amalungi naye n'avaamu omuntu mubi. Abazadde ne bamugezaako, mwana wange soma, mwana wange kola bw'oti, sebe omwana n'ajeema olw'ensonga nti amaka gokka si ge gafuula omuntu kyali. Ennaku zino waliwo amasomero, waliwo mikwano gy'omuntu, mu luzungu kye bayita peer friends oba peer pressure. Waliwo
social media, waliwo television, waliwo radio. Kale omwana ayiga ebintu bingi nnyo. Ate ku mwana oba ku muntu kubeerako ebintu bibiri. Mwetegereze, ekisooka y'enkuza y'omuntu, ekyokubiri kyekikula ky'omuntu. N'olwekyo yadde abangi tukkiriza nti omuntu empisa ze zisinziira ku maka gy'ava. Ekyo si kituufu 100 ku 100. Olumu kituufu ate olumu si kituufu. N'olwekyo bw'oba omanyi omuntu eyeeyisa obubi, togamba nti maka gayinza okuba nga si gwe mwana wange. Kaakati amaka bamaze. Katudde ku lugero luno. Lugero luno lwaki Yesu yalwogera oba yalugera? Mutunuulire. Mu lugero luno mulimu abantu bameka? Okusooka mulimu basatu. Mulimu taata, mulimu omwana eyazaawa, ate mulimu n'omwana eyasigala awaka. Singa oba oli akubuuzizza nti abaana bameka abaabula, oyinza okuga nti omwana ono eyasooka omu eyazaawa eyabula. Naye abaana bombi baali baabula. Omu yabula n'agenda, omulala yabulira waka. Mbabulire ensonga lwaki yabulira awaka yasigala awaka yali yabula. Muganda we bw'akomawo eyali yabula edda nga kitaawe asiiba akaabo oba mwana wange yabaaki ne nnyina tebamwogeraku mu lugero naye era ne nnyina ateeka okuba tebannaye omwana yabaaki. Omwana bwadda ne bamuttira ente ya sava, ono owookubiri n'anyiiga ti nze tebanzitirangayo na kakoko. Naye kaakati oyo eyagenda n'asaasaanya ensimbi bw'akomyewo bo ne bamusanyukira. Kwegamba mu kifo ky'omwana okusanyuka naye yanyiiga bunyiizi. Erudda oyinza okumuddiramu. Kyova olaba nti kitaawe tamunenya, wabula yamutuuza wansi n'amugamba nti mwana wange, byonna bye nnina wano awaka byebibyo. Olumu abaana beetaaga okuzza. Omwana ayinza okulowooza nti oyagala nnyo abalala okusinga ye. Togambanga nti mwana mubi. Gw'olina okumuzza n'omulaga nti nedda mwana wange nkola ki nkwagala. Kwegamba kitaawe w'omwana ono yali asobola okufiirwa abaana babiri. Naye bonna yasobola okubazza. Taata n'abeera mulungi. Kaakati ngenda kumaliriza olw'ebiseera. Nti olugero luno Yesu kyeyava alubuulira oba alugera olw'okuba Abafalisaayo bannaddiini baamulaba ng'akola ebintu by'otosuubiriza muntu munnaddiini oba nga bo gwe bayita labbi oba nnabbi okukola. Yatambulanga oba yagendanga eri abanywa omwenge. Abantu oba abakazi be bayitanga bamalaaya baamujjumbiranga ne bajja gy'ali ne batuula wansi okuwumuliriza. Bali ne bagaa nti apaana oyo si musajja wa ddiini, musajja alimba. Kaakati gwe laba abantu bayita nabo. Ayinza atyo oyo muntu mukyamu nnyo 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 nnyo. Kyava ababuulira olugero luno. Yali abagamba nti Katonda alinganga kitaawe w'omwana ono eyazaawa. Ayagala aggyeyo omuntu eyabula amuwonye. Kaakati nze nzijjeyo bali abaabula. Ate kaakati njagala mbabuulire eddiini ya Kristo. Okukuza abaana mu maka nga Bakristaayo balungi kigambo kirungi nnyo. Naye ate kisingawo okuggyayo omwana eyazaawa nti omwana yali ku njaga naye mwana wange yagivaako nga bamubuulidde enjiri. Nti gundi oyo yali akuba mukyala we naye baamubuulira enjiri mwana wange n'abireka. Nti gundi yakola bw'ati. Nti gundi oyo nga bagamba nti nno bw'asembera ewuwo ky'olina ng'okweka kubanga ajja kukibba naye munne bwe baamubuulira enjiri n'akola ki n'akyuka. Kwega nti enjiri ya Kristo bw'eba tekyusa bantu kubajja mu bubi kubafuula bantu balungi olwo eyo si njiri. Yesu kye yali abagamba nti Katonda anoonya abo abaabula okubazza naawe asobola okukuzza kubanga Katonda mulungi. Ago ge makulu g'olugero olwo. Omukama abeere nammwe. Abeere naawe se.
Nyina. Omubaka bulungi eri taata bonna fenna tubuulidde anyine bamaama nabo babuulidde ssebo tojjanga okwo webale nnyo ddala katwewombeeke tuwulire omukungu wa Ssaabasajja ow'e Manchester yeegayirira. Mukungu Kiyaga gy'oli? It's all about you. It's not about others, it's all about you. Mwami Kalanzi, omukungu Kiyaga kwali? Kwali naye yennyini ye mutinze simanyi lwaki mukungu Kiyaga. Kwali. Mukungu Kiyaga ssebo tuwulira. Mwami Lubega ndooza kankuwa obuvunaanyizibwa kubanga omukungu Kiyaga tulabika tulemeddwa okumufuna. Mwami Richard Lubega. Kitaffe taata tujja mu maaso go tukwebaza olw'obulungi bwo n'okusooka byonna twagala okwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde okutuuka ku lunaku luno olw'abataata. Si ffe tusaanidde naye nga bulungi bwo taata otukoze bulungi otugabiridde otulabiridde. Tukwebaza ekiseera ky'otuyisizzaamu. Tuli mu kitundu kya mwaka naye bwe tukirowoozaako Mukama tulaba nga atuwadde omwaka omulamba kubanga ekiseera kibadde kizibu. Eri abazadde bataata ne bamaama naye nga Mukama tukwebaza nti otukoze bulungi. Mu yugaano nga omuyaga mungi ensi ekunta Mukama tukwebaza nti otukoze bulungi. Tukwebaza olwa famire zaffe, tukwebaza olwa bakyala baffe, tukwebaza olw'abaana baffe Mukama. Ng'abazadde bataata bafunye okugezesebwa mu kiseera kino olw'okuba abangi babadde tebatuulanko na famire mala bbanga nga buli olukya ne luziba ssaawa 24 omwana amwetoolodde. Naye nga byonna taata obireese okwongera okugulumiza erinnya lyo. Buli omu yeezudde nga taata nga maama bw'abadde ayimiridde n'omwami we n'omukyala we n'abaana baffe Mukama. Tukwebaza nti buli kimu kijja olw'ensonga naye otulaze ekkubo. Buli omu alabye obumenyefu bwe bubadde mu famire Mukama tukwebaza. Bw'oyongedde okuzimba, bw'oyongedde okunyweza ate Mukama twongera okwekusaba ekisa ate abamenyesa olw'ekiseera kino Mukama. Naye nga byonna tukwebaza nti nga famire otukoze bulungi. Mukama tukwebaza olw'obulungi, tukwebaza olw'obugabirizi bwo. Twongera okusabira abataata bonna Mukama abafunye okusoomoozebwa nga bamu emirimu giweddewo, nga bamu balwadde, nga bamu bakyalina mu bitanda Mukama, nga bamu tebalina kyakukola nga bakyalindiridde Mukama, nga si kya nnyumba emu wabula ensi yonna Mukama. Naye nga byonna tukulumiza erinnya lyo nti era osigala ng'oli Mukama. Mukama tukwebaza ng'otukoze bulungi Mukama. Twongera okwegayirira Mukama otukusaba nga twongera okujja mu maaso go nga twenenye obutali butuukirivu bwaffe ffenna nga famire ez'okusinza mu Luganda, famire zonna eziri mu UK ez'Abannayuganda n'Abangereza bonna Mukama, ne famire eziri mu nsi zonna Abannayuganda bonna gye bali n'abantu bonna mu nsi yonna Mukama. Obutali butuukirivu bwaffe Mukama otusaasireko naye otwongere otuzza mu kkubo kubanga ekigambo kigambye nti wajja okunoonya ffe abaabula. Ate omutuukirivu omwonoonyi omu bw'aleka ebyonoono bye n'ayita erinnya lyo Mukama, ensi yonna esanyuka ebyasava ne biyitiŋŋana Mukama. Twegayirira obutali butuukirivu bwaffe otusaasire Mukama, otusonyiwe Mukama, tulongooseza amakubo gaffe, twongere okumanya ekkubo lyo n'okunywereramu, tubeere abakadde abalungi, bataata abalungi abazimba amaka abatagamenya bumenya Mukama. Twongere okuwayo bataata abatatuukiriza buvunaanyizibwa bataata abamu batuuseeko si lwa kubanga tebaagala naye ng'ensi gye bayitamu bwebadde Mukama. Bonna tubasaasira bamaama abakoze omulimu obulungi ogw'abataata. Okukoza abaana si kyangu naye nga bonna Mukama bw'obanga kuwooli byonna obisitula Mukama. Mukama twongere okusitula mu kiseera kino Mukama, nga tusitula ensi yaffe tunaatandika ku nsi eno watuwa okutuula Mukama. Tunasitula
n'abakyala kugenze eno Katikkiro nabo bonna baakula nabo ono bwawo obuvunaanyizibwa okulungamya ensi eno Mukama tubayimusa nga tubasabira nga tubagongera obbawaayo Mukama obawa amagezi nabo nga balina ekiseera eky'okusoomoozebwa olw'akawumpuli abadde akunda Mukama batusaasire batunuulize baakiza omusana gwo Mukama natukkirize tunaayongera okusitula ensi yaabo bwe Mukama nga naye ekiseera kyeyitamu kyekino ekyokusoomoozebwa Mukama nga tuyimusa omukulembeze w'eggwanga eryo na bonna baafuga nabo Mukama tunayimusa bakabaka bonna kabaka waffe n'abakulembeze bonna abeesikira n'omunda Mukama tubawaayo Mukama kuba bawa amagezi okulungamya ensi Mukama bawa amagezi bagifuge baleete emirembe okumalawo okutya tusabira omukulembeze ebintu byonna ebisobye Mukama ng'abantu balina byakulya ng'abantu balina byakunywa ng'abantu tebalina mirimu olw'embeera y'akawumpuli Mukama naye nga byonna batugamba tubireete maaso byonna obimanyi ffe nga tunabyogera Mukama basaasire batunuulire bawe ekisa Mukama kubanga tumanyi nti oli Mukama ow'ensonga era akoleeta ekisonga Mukama ekiseera kino twongera okuyimusa nga tuwaayo abalwadde Mukama abali mu kati gaffe Mukama wakati mu nsi eno Mukama nga bannaffe bangi balwadde abamu bali mu mbeera mbi nnyo abamu bajjeyo Mukama twongera okwebaza Mukama tunayimusa abo betujjukira betumanyi amannya gaabwe Mukama nayongera okuwaayo omuddu Michael Kintu Mukama ng'okoze ebyamagero bwe tuwulidde nti asobole n'okusitula essimu n'agyogererako Mukama byonna gy'omukomeza nga gw'oli Mukama byatendo tuyinza kwogera kubanga byonna obimanyi Mukama twongera okuwaayo omuddu Saalongo nga naye ali mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa Mukama eky'okugezesebwa olw'obulwadde bwe yafunye Mukama tuyimusa n'amaka tuyimisa amaka g'omuddu Kintu bonna tubawaayo Mukama abalwadde bangi abali mu makkati gaffe abamu nga bagenze batereera abamu nga bakyali banafu Mukama nayimusa abalwadde abali mu nsi yaffe tubawaayo ab'eŋŋanda zaffe bangi nga balwadde Mukama abalwadde bonna bali ku bitanda Mukama tubaleeta mu maaso go tumanyi nti gwe musawo asinga abasawo bonna twongera okuyimusa abasawo abakola mulimu ogw'okujjanjaba Mukama gwe Mukama omusawo w'abasawo bakwate kubawa amaanyi bazzeemu essuubi abalwadde abawonesebwe Mukama baddemu okutendereza n'okusinza kubanga osaanidde Mukama tunaleeta famire zaffe tuleeta abaana baffe Mukama kiseera kino nga famire abaana bonna bali mu masomero kujjako abo abatono abasobodde okuddayo mu nsi eno Mukama naye ng'ensi yonna abaana bali waka Mukama nga sitaani atambula ng'awuluguma Mukama ng'abaana bakuze nga bali mu kiseera eky'okusoomoozebwa Mukama tubayimusa nga tubassa mu mikono gyo Mukama gwe yabatuwanga ebirabo Mukama tubassa obasseeko omukono gwo Mukama obasseeko okuwulira bakadde baabwe obasseeko okuwulira eddoboozi lyo Mukama baveemu abaana mu kiseera kino nga abazadde be basomesa mu kiseera kino nga abazadde be bakola buli kimu kyonna Mukama tubayimusa obakkakkanya emitima wakati nga sitaani awuluguma basobole okuwulira eddoboozi lyo Mukama baveemu abaana ab'obuvunaanyizibwa ate Mukama tuyite mu mbeera eno kubanga buli omu ali mu kutangira ng'amakubo gagguddwa kati abaana bafuluma nga bamu gye bafuluma tetumanyiiyo naye gwe Mukama tusaba bwe bafuluma otambule nabo bwe bakomawo ge wakuume Mukama obakuuma amagenda gaabwe n'amadda Mukama basobole okuddayo ate okutuuka ekiseera eky'okuzzayo mu masomero Mukama nga bakyali mu kkubo eryo lye tubasabira okubeera Mukama twongera okusabira emirimu gy'abannaffe Mukama nga mingi emirimu gigenze abamu balina kyakulya nga bangi tebalina kyakukola nga Mukama naye batunuulidde ggwe nga bakubuula erinnya lyo Mukama tukwegayirira Mukama tunuulira famire zonna abantu ababuliddwa emirimu Mukama osumudde Mukama basaasire buli omwaka ebyo by'okutambula tukowoola omukono gwo ogw'omukisa gwongera okubeera nabo Mukama buli omu alabe ekyokulya Mukama buli omu alabe nti oyimiridde ebyo kyafuga Mukama tukowoola twebaza olw'abannaddiini na Mukama twebaza olw'omukulembeze w'eddiini mu ggwanga lino Mukama Archbishop of Kantimale Kumubayo na bonna baakola nabo omulimu okutwala ekkanisa Mukama tuyimusa Reverend Father baffe Mukama batuwa zatoniyize Mukama okutwala ekkanisa y'okuso Mukama tubawaayo Mukama n'akakiiko konna kaakula naye ekkanisa yaffe ya St. Jude Mukama n'ekkanisa zonna n'abakulembeze bonna abasinza mu Luganda bawaayo abasumba bonna abaweereza n'obukiiko bonna obukwalira ekkanisa ezo zonna Mukama tubayimusa nga tubasaba
bagololera omukono gw'omukama balaba obulungi bw'omukama basobole okutwala endiga zo mu maaso n'okubalungamya n'obawa omukama ngirokimisa ekkanisa ya Uganda mukama nga tuwaayo omuddu Bishop Kazima watuuza ku ntebe mukama n'ayingira mu kiseera ekyokusoomozebwa ng'amakanisa gonna gaggaddwa kanisa nga bagamba nti ow'enjiri anaalyanga ku lwanjiri mukama naye nga kati enjiri tekyalina ssente zereeta wabula nga batunuulidde gwe mukama twawaayo abalabirizi bonna abasumba bonna mukama abayita mu kiseera ekyokusoomoozwa olukanisa z'ekiseera ekiyita mukama naye nga tumanyi nti gwe byonna bino mukama bijja lwa nsonga ng'ekiseera kye eky'okusumuluka bijja kusumulula tuddeyo okukutendeeza n'okukusinza okwetaba abamu bagamba kirungi abooluganda okutuulawo mukama tusuubira nti nga tulina essuubi okugula amakanisa tutendereze tukusinze erinnya lyo ligumizibwe nga bonaabawonyezzaawo mu kibuyago tukuubula obulungi bwe tukuubula okusaasira kubeere buli muntu yenna tweyimusa fenna nga otuwa obulungi otuwa okusaasira otuwa okutegeera okumanya byonna byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Yesu Amina. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Lubega katukutte oluyimba olwokubiri okuva eri kwaya yaffe ey'olunaku. Kwaya etuweereza
tugyebaza olw'omulimu omulungi gwekoze. Mu kaseera kano kambuuze Mwami Kasambula gy'oli ssebo. Mwami Kasambula kwende munana. Essaawa eno ya birabo mbadde njagala otubuulireyo ku ddakiika ng'emu abaami bakuŋŋaanyizza ebirabo byenkanawa. Kakati okusinziira ku abaami sente ze batadde ku mukutu ogw'abaami ku akawunti y'abaami bataddeko pawundi 10 naye nga mmanyi nti waliwo abaami abamu bakola standing order nga sente zigenda direct ku akawunti ya church. Nsuubira zisingako ku pawundi 10 ze tulina wano mu mpesa ziri 10 ku akawunti y'abaami. Abaami tubeebazizza nnyo, mwebale nnyo omulimu omulungi, n'abalala bannaffe abatali baami, abakyala, bamaama n'abalala abatali ku mukutu gw'abaami, nammwe tubakubiriza okuba nga muleeta ebirabo nga mubiteeka ku akawunti y'ekkanisa gye mulina obulungi. Mukyala Ssemambo ajja kuba atutegeeza kiki ekiri mu nsako. Mu kaseera kano kansabe Mukyala Mukiibi omukubiriza abeeko ebigambo nga 2-3 byatutegeeza n'oluvannyuma atubuulire ekiddako. Mbalamusizza nnyo abooluganda mu Kristo. Mukama yeebazibwe nnyo atutuukisizza ku lunaku luno olw'abataata nga tukyassa tumwebaza yakisizaamu wakati mu ffe mubaddemu bataata abatabadde bulungi. Tumanyi taata Michael Kintu, taata Michael Ssennyimba bakyali ku bitanda naye nga Mukama abadde mulungi gye tuli. Famire zonna tuzeebaliza Mukama era tusaba abayita mu biseera ebizibu mu kufiirwa ne mu kulwaza Mukama abakwatireko. Tulina essanyu lya nsiso ku lunaku luno olw'abataata okubanga wakati mu ffe tulina bataata abazze ate mu ngeri ey'enjawulo okutwegattako. Ntwala omukisa guno okusookera ddala okwaniriza n'okwebaza Reverend Amos Kasibante okuva eri atuwadde obubaka olwaleero. Reverend Kasibante ssebo tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, otwetikidde entanda ebadde nnungi nnyo era tetujja kubeera baana baazaawa. Omubaka wa Ssaabasajja atwala essaza lya Ssaabasajja ery'e19 erya Bungereza ne Northern Ireland, Oweekitiibwa Ronald Lulinda Lutaaya, nga naye asabye naffe mu saavisi eno ey'abataata. Ssebo Oweekitiibwa tukwaniriza nnyo era tweyanziza nnyo okutwegattako. Ntwala omukisa guno era mu ngeri ey'enjawulo okwaniriza omusukkulumu Ssaabadikoni waffe yawummula ate mukwano gwaffe nnyo Reverend Daniel Kajumba atwegasseeko olwaleero okuva ennyana Mashyaya ekyaddondo. Ssebo Archdeacon Kajumba tweyanziza nnyo okusaba naawe, tweyanzeege, weebale nnyo okubeera naffe ku lunaku lw'abataata. Twaniriza abakungu ba Ssaabasajja bonna abali naffe olwaleero. Omukungu atwala ebbendobendo ly'e Manchester manyi twali, omukungu atwala abakyala n'abaana Mama Primrose Kalungi manyi kwali, abagenyi baffe bonna ab'enjawulo, abambejja, abalangira, basaba ne bannaava n'abantu mwenna abasabye mu kanisa olunaku lwaleero, kanisa yaffe eno ey'oku mutimbagano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwegattako. And in a special way I want to welcome with us Reverend James who is with us, our priest in charge at St. Jude with St. Aidan. He's always here for us and he's always with us. Reverend James,
You are most welcome to our service. And Reverend James, of course, will be giving us a blessing and praying for us before the close of the service. I would just like to call Reverend James to give us a blessing. No. Actually, Reverend James is going to give us a blessing and pray for us. Immediately after Reverend James, we shall have Mrs. Lubega atuweyo okwogera ku lw'abakyala. Tufuneyo ne Mwami Ssemambo atuweyo okwogera ku lw'abaami. Then Mwami Ssemambo yalina kati obuyinza obunene olwaleero okubanga ajja kutuyitira omubaka atubuuzeeko mu ddoboozi lye mu bugambo kamu bubiri sikula nga tusiba omukisa oguvudde embuga. Kakati nsaba nga tonight speeches, Reverend James, if you are with us, it's the prayers and blessings from Reverend James. Thank you very much, Janet. May I greet all of us in the name of the Lord. I also want to take this opportunity to say thank you to the Reverend Amos for joining us today. Thank you very much. Unfortunately, I could not understand what you were saying, but the Spirit was inspiring me, and I understand from the Spirit that it was a very moving message. Thank you very much. And looking forward for you to being together with us for another time. Today is also a very special day that we do celebrate fathers, either they are grandfathers, either they are current fathers, or whether they are fathers to be, all of them, and we would want to celebrate each one of them. So before I proclaim the blessing, I will just want to say a prayer for all the fathers. Let us pray. Gracious and ever-living God, we give you thanks for you are the Father to the fatherless. You are the Father to our Son, our Savior, Lord Jesus Christ. May our earthly fathers imitate the courage of Abraham, Jesse, and Joseph. Give them valiant faith in the face of confusion, conflict, hope in time of trouble and sorrow, and steadfast love for you. Assist all fathers of families, that through your grace they may steadily grow in holiness and in knowledge and understanding of your truth. May they generously impart this knowledge to those who rely on them. As you, our Heavenly Father, so loved the world, sending your only Son to be our Savior and Redeemer, we ask you to help all fathers to imitate his fatherly gentleness and mercy towards those who are weak, his humility, perfect obedience to your will, and fearless witness to your truth. We pray for young fathers, newly embracing their vocations. May they find courage and perseverance to balance work, family, and faith in joy and sacrifice. We pray for all the fathers around the world whose children are lost or suffering. May they know that the God of compassion walks with them in their sorrow. We pray for men who are not fathers, but still mentor and guide others with fatherly love and advice. We remember fathers, grandfathers, great-grandfathers who are no longer with us, but who live forever in our memory and nourish us with their love. Amen. Amen. And now for the blessing. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son,
and the Holy Spirit be among you and remain with you now and always. Amen. Amen. Thank you so much, Reverend James. And all right, once we've had the blessing from Reverend James, the formal service is done, and the next part is the informal, where we can talk with each other and share. Now, the first informal thing I would like to do is to check on all our June babies. Everybody born in June, including me. Time to sing happy birthday to you all. We have a June baby here, another one, Jan Justin Mchibi, the pianist for the day. Do we have any other June babies there? Jonathan, happy birthday. Where are you? Okay, we had Joffrey as well. Is he on the line today? Ben. Yes, I am. Thank you. Ben. Alex. Is it? Thank you. All right, we're going to sing happy birthday to all our June babies. Oh, the pianist is but we can sing together. 1, 2, 3, go. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Keep. Happy birthday to everyone. It's actually on Kajumba still on, because otherwise we would pray a blessing for the birthday people. If he's not here, we can ask Reverend Kasibante to give us a quick prayer for the birthday people. Reverend Kasibante, please pray for the birthday baby. Our good Lord, we want to thank you for all your blessings to us. Thank you for the gift of life, for the gift of the family and friends. And we pray for all who are celebrating their birthday this month. Thank you for your gift to them and bless them in the future. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tweyanguza nnyo tweyanzegere Kasibante. Kati mu kaseera kano ngenda kusaba omukulu w'abakyala akulira abakyala mu kanisa yaffe St. David's St. Etienne, Omumbejja Irene Lubega, Omumbejja wonna w'oli, tukusaba oyogereko eri abakristaayo. Amina nnyabo. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Amina nnyo. Reverend Amos, taata tweyanziza nnyo tweyanzega ekigambo olwaleero. Reverend James, we are so much blessed to have you. Thank you so much. Abaami n'abakyala bakristaayo bannange banaye mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Eddakiika omukubiriza mpadde ntono sebo nyaba omukubiriza neyanza nnyo neyanzeege era kampite mu bwangu nnyo. Okusookera ddala neebaza Mukama era twebaza Mukama ng'abakyala ba St. Jude, nga bamaama, olw'abaami baffe era bataata ne bannyinaffe bonna abayimiridde mu kiti eky'abaami. Twebaza Katonda eyabatuwa okuviira ddala mu kitabo eky'olubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 26 bwe yayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe era mu kifaananyi kyaffe. Bw'atyo n'asooka okutonda omusajja ng'omuntu omubereberye n'obuyinza n'abumuwa bwonna okubeera n'obuyinza era okufuga na buli ekitonde. So n'amwogerako omukyala oluvannyuma ng'omubeezi. Kaakano abakyala twebaza abaami baffe, twebaza bataata nga tubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno.
mwenna Mukama bawadde ekisa n'abawa obusobozi okutuukiriza ekyo obuvunaanyizibwa bwabaweebwa ku lubereberye era obwabatumibwa okubeera abakulembeze era okubeera abafuzi era okubeera abakulira ebintu byonna mu nsi nga bwe yabiteekateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naddala mu kiseera kino kye tubaddemu nga kibadde kizibu nnyo, weewaawo kikyali kizibu, naye Mukama atuwadde ekisa, tulaba nga atulaga ekitangaala gye tweyongera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abongere omukisa abayimiridde ne famirizi zammwe, abateekwese, abatadduse kufa, kubanga kyenkana nammwe era mubadde ba frontliners mu famirizi zammwe. Mulimu abamu abadduse ng'alowooza nti bw'ana alinaana omukyala n'abaana obulwadde ye bugenda mumukwata. Bannaffe abamu tubalabyeko, naye mwenna tubeebaza era tubayozaayoza. Mwebale kubeera basajja abaddala, mwebale kuba bakulembeze, mwebale okuba bataata abatutte obuvunaanyizibwa Mukama bwe yabakwasa. N'abadduse obuvunaanyizibwa bwabwe ob'ebifo byabwe Mukama bye yabakwasa, nabo tubasabire. Bajja kwezuula mpola mpola, oba oliawo bajja kumala bamanye nti okuwa obukulembeze kubeera okuwaana buwaanyi nti oli mukulembeze naye bwoba buvunaanyizibwa. So tubayozaayoza nnyo bannaffe okuba nga mutuuse ku lunaku luno nga bataata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Ebigambo si bingi nnyo. Abakyala ba St. Jude era nga bamaama bantumye nnyo ne baŋŋamba nti bannange babaagala nnyo, weewaawo nga tetulabikako wamu mu ttiimu ng'oluusi bwe kibeera, naye kaakano tulina omukisa nti twerengerako akatono. Era tusaba Mukama ayongere okutwongera ekisa, ate twongere okusabirigana. Era bataata twongere okubasabira, twongere okubawonga mu maaso ga Mukama olw'obuvunaanyizibwa obwo, anyweze ebigere byammwe obutaseeseetuka, era n'okwongera okubawa ekisa okumanyira ddala obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Kimu kye tuyinza okubagamba nti mwebale kutwagala, mwebale kufaayo. Naffe tweyama okubeera ababeezi abalungi era okuba abakyala abalungi, okwongera okubasaamu ekitiibwa n'okuwagira omulimu gwammwe ogwabaweebwa ng'abakulembeze okuviira ddala mu famirizi zaffe, okubasobozesa okugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama tusaba abatuweera omukisa. Amen. Nina tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mumbejja Irene Lubega ssebo, tweyanzeege obugambo bw'abataata obulungi. Mu kaseera kano badde nsaba Kebere oba omukulu w'abaami Mwami Edward Ssemambo obako Sebo tusanyuse nnyo okuwuliza n'okulaba, tusaba oyogereko eri abakristaayo ku lunaku lw'abataata. Ate oluvannyuma otuyitire omubaka wa Ssaabasajja atubuuzeeko. Kansooke okukkiriza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde bannange okusinkana nakwate omutimbagano. Amannya Edward Ssemambo nga myuki w'omwami Vincent Mukiibi, omwami Vincent Kasambula. Olw'abaami b'e St. Jude tutuuse okwebaza kwaffe eri mmwe mwenna abakuŋŋaanye naffe bannaayo okusaba ku lunaku lw'abataata. Twebaza Oweekitiibwa Ronald Lutaaya, omukungu wa Ssaabasajja Kabaka, okutweyungako, Archdeacon Yawummula Daniel Kajumba. Twebaza nnyo Reverend Amos Kasiba nti ssebo tweyanziza nnyo ekigambo kibadde kirungi. Ne twebaza kwaya y'Abamukiibi famire, bannange mwebale nnyo omukolo muguweeseza ekitiibwa. Omukungu Kiyaga, amakanisa gonna agatweyunzeeko Manchester, Greenwich, Waterloo, bannange tweyanziza, mwebale nnyo olunaku muluweeseza ekitiibwa, mwebale. Nja kuzaako okwebaza bamaama abatulabiridde
nebaze abaana abatufuula kike tuli okufuuka bataata kuba watali baana tetwali badde bataata bannange mwenna mbebaza era nsaba Katonda ayongere otukuuma atuyise mu kiseera kino ekizibu tusobole ate okuŋŋaana nebaza Reverend James. Thank you so much for attending this service to your time. On behalf of the Men Fellowship in Luganda, we thank you so much. Kati nno bannange ogwange kubadde gwa kwebaza. Mwami Kasambula webale nnyo okukunga abaami. Abaami mwenna mbebaza bannange mwebale okukuuma abakyala baffe. Mulaba ettendo lye batuwadde. Kitegeeza nti mubalabirira bulungi. Bannange mwebalire ddala temujjangu okwo katukuume ekitiibwa kya taata. N'olw'ensonga ezo bannaaye sijja kgenda wala. Munzikirize nfune omukisa guno ogwaniriza ow'ekitiibwa Ronald Lutaaya atubuuzeeko taata tusaanye okulaba. Mwami Ssemambe weebale nnyo. Mumpulira? Tukuwulira. Yes, sir. Okusooka njagala okwebaza akakiiko k'ekkanisa ye Thornton Heath okutegeka ffenna ne tukuŋŋaana wadde tuli mu muggalo ne tusobola okuŋŋaana ne tulabagana nako mu ngeri eno. Njagala n'okwebaza Reverend Kasibante, sebo weebale nnyo weebalire ddala emirimu gyonna gy'okolera community. Ate weebale nnyo ne twagiyitanga irimu ewaffe e Bulemeezi. Weebale nnyo sebo enjiri eyo gy'otubuulidde olwaleero. Ne Reverend James, thanks for ministering to our community. Ate ne bonna abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna abakuŋŋaanye wano. Essiimu y'olwaleero gye mpulidde ebaddeko omwana eyazaawa. Kaakati bw'okiteeka mu context ya Uganda, ndowooza mmwe mwenna mmwe mwazaawa. Ffenna abawangaalira ku mawanga ffe twazaawa. N'olwekyo nzikirizaganya ne Reverend Kasibante kyagambye nti eyazaawa tebamusalira musango kubanga kati ogenda okulaba mu context yaffe ffe abaazaawa ate tulina kinene nnyo kye tukola e Uganda gye twava. Tuyamba nnyo abantu baffe, tusomesa abaana b'Abaganda baffe n'ebirala ebingi bwe bityo. N'olwekyo eyo essuula eyo gye basomye ebadde nkulu nnyo. Tujjukizenga nti tuli ba mugaso wadde tuli ku mawanga. Olunaku luno lwa bataata njagala bagambayo ekigambo kimu nti obuvunaanyizibwa bwammwe mu bukwase n'amaanyi. Ennaku zino tulina omwami gwe mumanyi obulungi bamuyita Paulo Kafeero. Yatufaako, yali muyimbi. Naye ennaku zino emitawaana egiri mu famire ya Paulo Kafeero, simanyi bano abaana ate si baawa ate baleetayo enkeera ate biki. Banaye abaami mulage baganda bammwe, abaana bammwe bw'oba toyagala balaga mukyala wo, at least balage baganda bo. Ebintu bibe nga Katonda bw'abanga akujjuludde ku nsi, tuleme kubeera na mitawaana
nga kati egiri mu famire ya Kafeero. Waliwo omubuulizi yabuulidde n'agamba nti bataata ndi bataata ekigambo ekikulu kuba nti bata. N'agamba n'ogamba nti mute discipline, mute love, mute care, n'ensimbi nazo muzite. Awo abakyala bajja kukola emirimu nga tewali mutawaana. Mbozi nja kusembyayo nti wiiki 2 eziyise nayogera ne Ssaabasajja n'abatumira, era Ssaabasajja amanyi nti abantu bangi nnyo kuno babadde balwadde era n'abasaasira era n'okubagiza abo abafiiriddwa, naye n'abo abali mu malwaliro twongera okubasabira. Ate ffenna tweyongera okwesabira, tuyite mu muggalo guno tusangagane olulala, wadde tekinologiya mulungi naye ate twagala okulabaganako. Amiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzeege omubaka wa Ssaabasajja, era ebigambo ebyo tebabiddamu, tebabyongerako ate tebabitoolako. Kantwale omukisa guno ekiseera kino mpite omu ku baami omulongo Kaggwa eyateeseteese okwogera gye tuli ku lw'abaami okutusomesa. Nolwekyo mwami Kaggwa tusanyuse nnyo okulaba, tweyanzeege obubaka bwo tubulinze n'essanyu. Mukama yeebazibwe bannange. Nsanyuse nnyo okuwulira amaloboozi ge mmanyi obulungi mu matu gange, nga mwenna mbawulira ku mutimbagano kwe muli. Mpozi Bayibuli etugamba nti mu buli mbeera twebaze Katonda, kubanga newankubadde korona kintu kireese omutawaana gw'amaanyi, naye ate kirina engeri gye gitugasse kati nti ffenna tusobola okutuuka ne twetuukira awatali wangu wa kutuuka. Kale mu nsonga eyo neebaza, kubanga eryo nga omubuulizi bw'abadde abuulidde tumwebaza nnyo Reverand, nti oluusi omutimbagano gukomyawo abantu ababadde tebakyalabika ne bakomawo mu bifo byabwe we baali. Mukama yeebazibwe. Neebaza nnyo olw'omukisa guno ogumpeereddwa, nga neebaza olukiiko okukiika nakulwaliro. Neebaza nnyo mwami Kasambula eyantemezaako n'aŋŋamba nti muganda wange watuddukako obwedda naye wandibadde osala amagezi gonna okukomawo gye tuli. Nange ne ŋŋamba nti kituufu mbadde nzirusa naye nina okukomawo. Nga omulamwa omukulu ogw'olwaleero nja kwogera mu ddakiika nga 5 zokka, kubanga oyinza okwesanga ng'ate nzira mu bintu bye baabuulidde, kubanga almost biba bifaanagana, tetubaayo nnyo na byanjawulo. Nga naye omulamwa gwe tuliko gwe gw'abataata, era kyenva mbakulisa bataata mwenna okutuuka ku lunaku luno olw'olwaleero. Amannya gange bampita Asafu Kaggwa, mwenna mummanyi, n'abatamanyi ndowooza bamputta kaakati. Omulamwa gwe tuliko ogw'olwaleero gwe gw'abataata. Nja kwogera mu bumpimpi newankubadde ebintu ebisinga badde babyogedde. Nti tumanyi kimu nti nno tulina kitaffe ye Katonda ali mu ggulu. Kakati ye Katonda yali tasobola kukola nga ye, naye yalina okutonda omuntu yenna mu kifaananyi kye amuyambe. Kakati najja bataata, era ffe tuli representinga Katonda ku nsi. Ekitegeeza nti tuli ba Katonda
abali ku nsi kuno. Ensonga lwaki nti yatuwa omubeezi ng'amujja mu lubiriizi ne tuba n'abaana, era nga buvunaanyizibwa bwaffe okuba nga twatonda abaana abo. Naye ekigambo ekikulu kye njogerako era nga kye baayogeddeko edda, twesanga nti ffe abasajja tuli mpagi mu maka gaffe, era omukyala n'abaana tubeera difensi. Nti kaakati ng'oyinza okulaba nga ng'Uganda ng'ababbi bazze mu nnyumba ne batandika okukoona, abaana bonna baddukira mu kisenge, abantu baga nti mugende wansi w'ebitanda. Bo baba bamanyi nti taata bw'abeerawo ebintu byonna biba bikoze eki, biba biwedde. Kaakati obuvunaanyizibwa obwo yabutuwa, kyova olaba baakyogedde dda nti abaana baffe bano tusaana obbakuliza mu mpisa ezitya Katonda, ne bwe bakula baleme zivaamu. Kitegeeza bwe kiti nti abaana bwe tubazaala tetubaleka bali. Ekirungi mwenna abali ku mutimbagano tuli mu kkanisa. Kaakati ekkanisa kye kifo ekituufu bataata mwe balina okutegeerera obuvunaanyizibwa bwabwe, balina bukola batya, kubanga abantu abatajja mu kkanisa bo balina engeri yaabwe gye bakwatamu obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe kasita tukizuula nti Katonda ye kitaffe, tulina okumukoppa, naye tunaamukoppa tutya? Tumukoppa nga tuzze mu kkanisa mwe tusomesa ekigambo kya Katonda kino ekituwa direction, engeri gye tunaaba tutwalamu n'okukulembera amaka gaffe. Kaakati bwe tubanga ekigambo kino ekya Katonda tekukiyigiriza abaana tebayinza kufuna nga bakitegeera. Kye baali baategeeza mu nsi eno nti abaana bano bw'obakuliza mu kutya Katonda nga nammwe abali ku mutimbagano bwe mukuliza abaana bammwe mu kutya Katonda. Kaakati mu biseera bino eby'obuvubuka wabeerawo weevu eya teenager ejja n'eyuuza abaana n'ebazza eno olwa environment n'emikwano emibi gye baba nagyo, egamba ne gisika obulamu bwabwe kubanga baba b'amaanyi nnyo. Naye olw'okuba nti ensigo eno gye wabateekamu nga bato, batuuka ate mu maaso bwe bavvuunuka bajjukira ne bagamba nti bakitaffe baatugamba nti tulina kutambulira mu kkubo gano na gano okusobola okubeera ne Katonda. Kwegamba abaana bano baba nga bakula balaba ffe. Kakati ffe abazadde tuli kyakulabirako nnyo, tuli bakyakulabirako eri abaana baffe okusobola okukula nga bantu balamu. Mukama waffe omulungi yeebaze. Ekigambo kino eky'obuvunaanyizibwa ku baana baffe baakyogeddeko nnyo, naye nga kikulu ate omusajja abanga ye obuvunaanyizibwa bw'aba amaze obuyiga kubanga ali mu kkanisa mwabuyigira, kiba kimukakatako okubussa mu nkola, kubanga abasayansi batugamba omwana ne bw'aba ali mu lubuto amanya kalakita ya maama we. Kugamba kakati bw'obeera ng'oli maama ng'oyombayomba nnyo ng'oli lubuto, ng'ovuma buli ekiramu ng'oli lubuto, omwana munda atandika okufuna omwoyo ogwo ogw'okuyomba n'okuvuma. Kakati ayinza okujja ku nsi n'omulaba nga mukaawe muzibu, noga nti ate omwana yakola atya okufuna ekintu kino. Kyova olaba nti bwe tuba nga taata asumba ennyumba ye, kubanga taata ye musumba w'ekkanisa, aba alina obuvunaanyizibwa buli kaseera okubanga agabane ne mukyala we n'abaana ekigambo kya Katonda kino, nga si kukinyumyako bunyumya, ate si kulinda lunaku nti bwe tunaagenda mu kkanisa tugenda ne tuwulira ekigambo ekyo. Ekigambo kiba tekimala, naye Katonda nga bwe yatuterawo ekigambo kyo ye Bayibuli, buli kaseera olina okudda eka n'otuuza abaana bo n'obagamba nti kati eno essaawa yakusaba nakwebaza Katonda, ng'ojjayo gwennyini Bayibuli ng'obasomera, ng'abaana obabuuza ne kye bayizeemu, olw'okuba nti kiba general practice eya buli lunaku, bagenda batandika okutegeera Katonda ki kyayagala eri obulamu bwabwe. Naye bwe tuba nga tetukola bwe tutyo, tetuba bakozi ba kigambo, kubanga Bayibuli egamba nti temuba bawulizi buwulizi,
naye mube bakozi ba kigambo. Abantu abasinga ennaku zino obuzibu bwe tusanze nti tuwulira buwulizi ate ne tutakikola. Keka abaana baffe ne bakula nga balaba ebyo bye tukola ne batwala bwe batuuka mu maaso eyo ne baba nga bafuna obuzibu. Naddala mu kolona omuntu kolona ono gwe mulaba yaleeseemu ku obuzibu ku bafathers abamu nga bwe bakyogedde. Nze kindi kunze nze nnyini kubanga nabadde ndi wano ennaku 2 emabega. Muwala wange ali Kampala eyo yafumbirwa nankubira essimu n'aŋŋamba taata nti tetulina kye tulya. Ne mugamba lwaki temulina kye tulya? Nti taata w'abaana yadduka. Ne mugamba nti ngadduka. Yatunuulira abaana bano bonna baalina nga talina wagenda kujja mmere yakubakola ki yakubawa. Bwe yagenda teyadda. Ne mugamba n'essimu n'aŋŋamba n'essimu yagijjako tuli wano tetumanyi na kyakukola. Okitegeera? Kaakati ffe abasajja Katonda yatukola nga tuli balwanyi. Tolina kudduka kubanga bwodduka ate olwo abaana banakola batya? Omukyalo olubirizi lunaakola lutya? Kyetuva twebaza nnyo abakyala bannange abasinga tugenda ntugayalira nti abakyala tebalina kye bakola, naye abakyala bano Katonda yabajja muffe nga lubirizi, naye bakyala bantu balungi nnyo bwe tuba nga tukolagana nabo. Waliwo omugagga omwe Kampala baamubuuza nti obugagga buno bwonna wabukola otya buno? Yaddamu ekigambo kimu nti obugagga buno nandibadde sibusobola bukola, naye obugagga buno omukyala wange ye yampanga direction. Newankubadde omukyala teyalina maanyi nnyo na busobozi bulumba wano nawali okuŋŋaanya ssente, naye bwe nazikuŋŋaanyanga yampanga direction okugikozesa obulungi, obugagga ne bulyoka bujja. Kaakati balina obugagga batuula ngeri ababukolamu. Kaakati naffe ng'abantu abatambula ne Katonda tulina okutwala ebyokulabirako ebyo nti bwe tubeera mu maka muno bamaama bano tufube okulaba nga tukolagana bulungi. Olunaku nga luno luleeta okujjukira ebintu ebifaanana bwe bityo. Abakyala bano babe kubanga balina potential eyinza okuyamba taata okusobola okubeera okudevelopinga ne baba bulungi mu bulamu obw'ensi eno. Abooluganda, obulamu obw'ensi eno bwetaaga omuntu yenna ng'ali bulungi, nga asula bulungi, ng'alya bulungi. Y'ensonga eyatuddusa okuva e Kampala ne tugamba nti katugende mu nsi eno erimu amata n'omubisi gw'enjuki okusobola okuba nga tusurvivinga ng'abantu baffe babeera bulungi. Naye nga maama tubaagala nnyo kubanga muzannya paati y'amaanyi. Kaakati bataata, olunaku luno lwe lunaku lwe twekuba mu mutima n'okukyuka n'okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe nga bwe bulina okubeera. Sigenda kwogera bigambo bingi kubanga ebintu ebisinga babyogedde, naye Tumba bwe yabadde abuulira yayogedde ku mwana ono eyazaawa n'akomawo. Kyampadde ekifaananyi nti Katonda oyo gwe mulaba tasosola mu bantu, ayagala abalungi, ayagala ababi, ayagala abafaanana batya kubanga bonna babe. Kakati okwagala okufaanana bwe kutyo neffe Katonda kwatwagaza nti nno bwe tuba twagala tetusaana kusosola mu bantu, tetusaana kusosola mu baana, naye bonna bonna tufube bufubi okulaba nga tukomyawo emitima gyabwe kubanga ffe nga bataata ekyo tekitulina okukola. Kankome wano abooluganda naye neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno. Tetulekera ku mutimbagano mbasuubiza, nja kuddangako nange kubanga gundi mu nnyumba wano. Mukama abawe omukisa n'ebigambo ebyo ebitono bwe bityo. Amina, tweyanzege nnyo mwami Asaph Kaggwa omulongo ssebo, era tubadde tukumisinga nnyo n'obugambo obwokomyo nabwo. Tubadde tubumisinga ssebo, watuliisanga ekigambo era tukyakyetaaga tukyesunga nnyo. Mama Max mutulabire. Ali wano Mama Max. Mama Max twagala nnyo munnange. Wano buuza ku bantu bano. Atuwuubyeko. Oluganda. Mukama yeebazibwe nnyabo. Bataata tubaagaliza olunaku olulungi, mwebale kubaayo na kutwagala. Mukama abawe omukisa. Amiina nnyabo. Max nange mukyala Max ne Kaggwa nange nkulamusizza.
bannanga abakristaayo mwenna mulina omukisa kakati mu kaseera kano okwetaba wamu okunyumyamu okunywa kacaayi You've been placed on hold. Please wait.